nchiddemu mumufera nayokyeza mumufera wakubye nakubye mumufera mwamufera zi studio ezitakola yadde luyimba tewali azigenda mutezikubangayo yadde oluyimba lwa birthday nalimbye eki babewa ngambayo oye yanfuula superstar onoliri pazo bajja mwekulira mu mulago era avuddewo n'agamba Eddy Kenzo mbuyo muyimbi yenna tawagira Yoweri Kaguta Museveni bamugobe mu federation abakakasiza nti mwina amaloboozi amalungi agali gasobola kuyimba mu campaign temwagendayo nti kate sente mwagala zaaki baba Eddy Kenzo munnamasaka munnange federation gijjemu abatawagira musajja bavemu bavemu sente za PDM myoga tewawagira musajja walina eddoboozi oli muyimbi wa amaanyi va mu kibiina kyo vaamu Kenzo bagobe era ekyo nakikugamba mazi Kenzo zisikugeya nakugamba sente z'abayimbi ye myoga sakoyo kakiko keros aba erosi mbagala nnyo mu erosi ku kyalo sente z'emyoga atawagira NRM tafuna genda bwowagira bakuwe naffe mbayimbi bwe twagala walina eddoboozi tewawagira Museveni vaka kiko k'abayimbi gwe tewayimbira Museveni wajja weekweka esente ozaaga zaaki byonna bigenda mu maaso waliwo amawulire gayitingana nti Spice Diana ali lubuto era amawulire ago kigambibwa mba olubuto lwa Fikifa Maika simanyi oba bituufu oba nedda naye abange bujja bagamba Spice Diana olubuto terukula Spice Diana baludde nga bagamba nti ali lubuto kuva luli nga Shiba naye ali lubuto kakati omwana wa Shiba wuli akuze naye kati agayitingana mbu ali lubuto era mbu lwa Fikifa Maika tujja kusooka twetegereze era we binaabanga bituufu tujja kukomawo tugakuwenga we gali awo tufudde chicken ayina omwana yoyo aweze emyaka 3 weddu omwana ono chicken yali yamwegaana era oba mujjukirako awo emabega yagamba nti omwana ono yamwegaana naye amuloosa ng'amutuga kansooke nkutwale katambyako gulawo kubanyumiza sad story munange ndoza mu 2023 awo ngenda afunisa omuwala olubuto nafunisa omuwala olubuto nenze samanya nti alufunye kuba teyabingamba nze mweyo period bankwata abantu wala mukomere ruzira mvayo tukatira story short navayo ndoza 1 week omwana nga azaala yabingamba agenda nakuzaala mbo olubuto lwange kati nzo olubuto nenduwegaana nengamba sirwange sirumanyi ne bankubira nga azaala n'okuzaala nengamba ani gwe mu bigambo ebyo but mbeera wano nga neebase omukyala bambi ankubira omwana we ayagala kubuuzaako ngamba waani kati of recent yennaku nga nnyo emabega nali neebase nendoota ng'omwana antuga omwana nga antuga nga bwankuba empibwazi nenzuukuka nengamba you know what is really happening omwana nga antuga nga bwangamba tata what happened nengamba ono omwana alabika wange so manche nakoze navuze motoka kuma chango omutima gunnuma nengamba omwana ono alabika wange nende ngambe nakuzina bazungu ekintu bakikyusaamu nengera nenno omwana ne maama we netugenda mu ddwaliro netusayininga consent form era omwana ne bamukebera DNA so DNA genda kukomawo mu 1 week omwana waba wange I'm going to be the happiest person kubanga nze mpulira nkuze nyizo basi nakula myaka naye mpulira nze nkuze mu birowoozo omwana wange ngenda taking a full responsibility kubanga nze nkoyo kubanga omwana antuga ekiro nga bwankuba empi bwanfumita engalo mu nnyindo bwaba wange after 1 week ngenda ku taking a full responsibility atera bwabanga si wange
DNA yagenda okuvaayo ng'omwana wa kikeni. Naye omwana ono ndowooza oba yakoma kumulabako nga batwala ne maama we ku DNA. Kati mbwabadde tagendangayo. Munange we yagenzeeyo okulaba ku mwana. Kikenikeni ayagala asekeko n'omwana naye ng'omwana olowooza byaliko. Ayagala bazannyako n'omwana naye ng'omwana byaliko ng'omwana akaaba olukaaba. Naye bambi musanyufu. Era musanyufu yagambye omwana we nti kati togenda kulaakinga kintu kyonna nga dadi waali. Mawulire malungi ate nno bambi omwana waamufaanana. Era afaanana maama wa kikeni. So mawulire malungi era ga ssanyu. Nga tuvuddeyo ono avuddeyo n'agamba nti bangi mwamubuuziza ebibuuzo nti ku Tamale Mirundi Junior ne Kasuku nga bwe bagenda mu State House ani eyakolera abantu. Bangi mumbuuziza saidi yange nti ku Kasuku ne Tamale Mirundi Junior ani yakoledde abantu mu Jazz Wiz Jajja. Jukira bano baweereddwa opportunity okubuuza President Museveni ebibuuzo. Nakulabidde omulugube. Anyway, awali credit tugiwa omuntu. Junior muganda wange oluusi oyogeramu ebitagasa. Naye bannayuganda bangi abagamba nti ekisozi bwe wafunye omukisa n'ogafeesinga ne Fountain of Honor wakoledde abantu. Nti woofiisi zisusseemu abakadde. Ku mulundi guno amaanyi n'obuyinza biwe ku bavubuka abato. Ekibuuzo kino nkirabira ddala nga kidayirekitinga Jene Oimoke mu ntebe. Actually oli muvumu nnyo. Ekyo ekibuuzo obadde tokibuuza Amini oba Obote n'oddayo wammwe. Kubanga bw'omala okugamba nti abakadde tubakooye mu offices ne President Museveni olwoba omutwaliramu. Era kyovula yabadde mukambwe nnyo ku kibuuzo kino. Kyovula credit njikuwa wasoose kukiikirira bannayuganda na kwagala ggwanga lyo nga tonnadda ku birala. Kituufu ne Kasuku ya performance kuba naye sako yaabwe yagisakidde biliyoni 5. Mu byenfuna munnayuganda bw'akyusa obulamu era naye aba yeekoledde kubanga obwavu bulwadde. So abakulu bonna mbawa credit naye ate Junior muwaamu ak'ensusso kubanga omulugube kuba teri muntu atali muluvu naye oluusi tubikkako. Kyovula Junior yagambye President nsaba nkusisinkana mbeeko byenkunnyonnyola. Bwe kyakitanga awummola sifunanga mukisa kwogera naawe. Ayagala ssente. Naye oluusi waliwo bye tubikkako. N'otemalaamu nnyo. Teweemalaamu nnyo. Babi tekisimulaba bu video bumeka nga beemalamu. Ku ssente z'aba content creators, simanyi YouTubers, simanyi bloggers twala tugende. Naye ono agambye nti ye abange lwaki mwogerera muwulire ye endowooza ye ng'omuntu. Ba YouTuber Museveni yabawadde obuwumbi 5. Biliyoni 5 eri waliyo omusirikale aweesa ekimundu bamutuma nti gendo te abawagizi ba NUP n'addeyo n'akuba amasasi. Saawa zino ye munnaku ye yaguza lujjo aweesa ekimundu myaka 25. Akasente bwe kazze ba YouTuber be bakakutte. Ate twabagamba mujjukira akaseera bwe twali tukayana n'abo bakasuku ne batuukanga okukola content. Oyo Kisekka alowooza buli omwana abeera mu byabufuzi, buli omu akolera Museveni, buli omu akolera Museveni. Ne tubagamba omuntu eyali akolera ku Daily Monitor, Bukedde, New Vision, abantu abo bonna bw'omulabanga dduka ne bw'aba yeefuula oweewammwe ekyo nkikubuulira ne balyoka bayomba. Olabye nti walina katwe kakalu okutandika okuyomba. Kisekka kisussa kikomenti ekyo kijjukira kye wakola. Forever kabeera kadde. Kati ssaawa zino tubagamba ku bubakaluba. Abo babakaluba bali mu kuseetinga bannayuganda bannaffe abali eyo nga baagaana okugenda mu kalayi ya Museveni. Kati bano babakaluba bakola kasikiriza. Azimbye ennyumba nga nawe ogamba nange kangende nzimbe.
akwagaza kutwala mu trap. Osegedde abo be mulaba abakola business eziboominga. Myezi 3 business ekuze. Myezi 2 business ekuze. Abantu bakulaga bavuga Range Rover nkubuulira. Abo bonna baliwo okusetinga. Ngabo olaba ba YouTuber kye babadde bakola. Kati gwe webuze ba YouTuber sente Museveni yabasasudde zaaki. Ekyo soko kyebuuze. Yabasasudde zaaki, yabawadde zaaki. Ekyabaweesezza sente nti be babadde basetinganga diversion. Akaseera nga munna Uganda ali yetaaga okufokasinga ku bigenda mu maaso ebimunyigiriza gwe bakuteerawo wali kiboozi. Ne balyoka bapika ekyo. Ne bapromoting ekyo. Ne bapromoting ekyo. Eno waliyo ne bu TikTok obubeera eno nga nabo busasule babugamba Migundi alina ekiboozi kyatandise pikamu. Nga balyoka bakuwa trendi ng'ogoberera obeeranga katena bakuzannyira buzannyizi ku mutwe ne tubagamba nga bannange bali mu kubazannyirako. Mwene muwoza buli omu ono omuyita munna byabufuzi buli omu ali mu byabufuzi ne tubagamba nti Uganda erimu ebiwayi bibiri. Tewaliwo atabiriimu. Waliwo anyigiriza n'anyigirizibwa. Omuntu yenna akugamba nti nze sibiriimu manya afunira kuggwa anyigirizibwa. Ebigenda mu maaso bimusanyusa. Osegedde bimusanyusa. Ne tubagamba abantu abo bakozi. Ne mudda wano ne muwakana. Kati sawa zino ndowooza mubiraba. Kati tubagamba ba Mirembe Beddings bonna bali mu trap gye bakutrappinga. Eyo bait kalinga nga kanyeebwa. Osegedde era bepromotinga nnyo. Ogendo balaba nga bo business zaabwe egita kumubukizi bweti ng'eboomingirawo. Ogendo laba Range Rover bavuga. Tubagamba nnyo mmwe. Tubagamba enkola ya siteeti. Tubabuulira enkola ya dikiteeta. Naye dikiteeta naye alwana nnyo okusigala nga tobimanya. Yensonga lwaki video bweziti ojja gizisangako bu fake account nga bukugamba naye gwe lwaki tova mu byabufuzi oli eyo woggana lwaki. Dikiteeta ayagala osigale nga tomanyi. Dikiteeta bw'ajja wano nze anvuma kuwoggana. Kyokka n'akwata ba YouTuber ate n'abawa obuwanana n'obuwanana ne weebuuza ba YouTuber bakola mulimu ki. Kudde wano kuwoggana. Amanyi value y'ebigambo bino byenjogera agimanyi naye agezaako okugikubamu ebituli. Agezaako okugiyiwako amazzi lwaki. Ayagala we tuba tukkakkanye ye eri bannayuganda abavuge nga bw'avuga ensowera. Atega butezi kivundu ajati ne aji. Ajati mutuufu. Aji mutuufu. Ajati mutuufu. Kumba ofuuse ensowera bakuzannyirako. N'olyoko jeno ku munna akugamba nti bannange awo nno bakusuula mu trap n'oyomberawo. N'olabanga ate ono yakugamba ebitagasa. Omanyi bannayuganda mumala kulaba nga mumaze kutomera. Bw'omala okutomera then ng'olyoka otegeera nti Capital Kitgenyi yali yajja kubba bubbi. Baali bajje kunyaga. Naye abakugamba ng'okusooka wali ng'owooza abo bakuba bizinesi z'abannaabwe. Bakuba bizinesi z'abannaabwe. Olw'okuba bo tebayina bali ku basajja bambi abeekoledde. Weekolerawo kaki ku Museveni gwe. Museveni ffe tumumanyi. Abagagga bonna abali mu Uganda yabakola. Era omulimu gwabwe kukutrappinga gwe target. Gwe munna Uganda. Ogende ku kyeyozikole. Ogambe nti wa ebintu bye Uganda siteekayo sente zange balyoke bakutege wano babakaluba. Omulabe ng'azimba akola biki yeeyagala motoka zigira naawe ogambe nange nsobola kumbe bakusikiriza kutwala mu trap. Gwawoza bakaluba jangu onzimbire yemmwe be batega mu mayumba gammwe bategamu obuntu otuuka eyo owoza bambi Kyagulanyi nga bagamba ono simuki simu nnaffe nga gwe naawe bazikiza bwe batyo bwe bakola. Yensonga lwaki bakwata abantu ababafaanana Mirembe Beddings ogenda olaba bonna babiyindo ngaffe. Osegedde ffe tubiraba ne tugamba bano nno Museveni kati Museveni yasanyusa ekyokubawa baamukoledde ki kiki kye balina okutuukiriza ekya Museveni obbawa ssente. Buli omu mu Uganda tewali ali innocent. Abali innocent be bana babbibwa bano boolaba babirimu nayimirira naganze babbye ettaka lyange abo be bali innocent. Bano abeefula batabirimu abeefula mu Uganda waliyo emirembe bali mu kweyagala bonna bayaayi bonna basetinga trap bubadi gw'owamattuka eringa okagwamu olumala okukagwamu nga Museveni agaaya. Omukyala n'omwami bavuba ensi bagiyita Sweden ne baddayo ewaabwe
baamala ewaka emyezi 2 ne babatugumbula ne weebuuza lwaki baabase bakoze eki ababadde ebweru kumbe bambi bagenda bapaala abaana batunda mu furniture buli omu furniture ndi agula furniture wa bbeeyi nga bamuteeramu obubega olutuuka eri emboozi zanyumya nga mu 70 zimusanyusa ng'oyo naye banyiga bwe batyo bakikola babiteeka mu ntebe bateeka mu ntebe obuntu obwo buwulira amaloboozi kyowuliriza bateeka mu ntebe ze mugula bateeka mu electronics ezisinga ze mugula weegendereza nnyo omuntu kigwogulako ebintu ako kategeere abantu abo beesesa ne beefuula abalungi ennyo abantu tebali innocent e Uganda awo naddala abantu abo abeefuula bali mu bizinesi nga bannaabwe bizinesi zaabwe zigwa bugwi beezaabwe zeyongera ku boominga ne bakulowoozesa nti oba osanga bo balina ati mungi nnyo mu bizinesi kumbe tewali bakutega mutege wali osegedde ne byafunamu ennyo sente si ze bizinesi ezo zi bizinesi bakuteerawo just kutrappingirawo oba okategedde weebeereremu munnayuganda kubanga wekomide ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde butereeva amawulire nja kubanga ngakuweera nja kubanga ngakutuusaako wona wooli wonna woosinzidde sigala naffe tofaawo